Omukyala yakubye omwana yankutteko nnyo era ensonga eno ngenze njogerangako nnyo n'abantu aba-analysts ab'enjawulo bendeta ku show. Oyinza otya okuba omwana wo gwewakira ku makya n'ozaala okutuuka kweyo extent? Kankubuulire kino, abantu mu nsi balina ebizibu. Goyinza n'okulaba nti omukyala oyo yabadde akuba omwana naye nga si yeye, ng'aliko omuzimu. Teriiyo maama ayinza kukola bw'atyo, sikulimba. Bamaama abalya ssente z'abantu bakyeyo bonna babaako emizimu. Kati kankubuulire kino, abantu balina ebizibu batya. Oluusi expectation zaabwe zifa mu nsi. Omusajja kwana n'akusuubiza eggulu n'ensi n'atandika okukola ebyekiyaayo. Oluusi mwina n'abaana n'akulekera obuzima fane ku ebyo. Kati oyo omukyala ogenda okutunuulira nga single mother, mulimu abantu mu nsi abeetaaga okuyamba. Mulimu muntu mu nsi eno abantu abeetaaga okuyamba. Ffe abaali bakuzeeko ne ba single mother kino tukimanyi. Naawe andaba okimanyi. Okitegedde? Naawe andaba okimanyi. Mama kuba n'akufulumye. Lwaki? Bamaama beetikka ebizibu byonna. Talina sabbuuni, talina kino, talina kino, talina kino, talina ki. Ne landiroodi abanja ng'obusungu talina wabbuteeka okuleka gwe. Okitegeera? Nze nalinda byeka abaana be balangira. Taata wo teyambadde kino, taata wo ali mu bakazi. Kati obusungu bwonna abantu abamu ne babuzza ku baana batalina kye bamanyi. Okitegeera? So naye embeera abakyala bano ebizibu babijja ku buvunaanyizibwa. Ogenda okutunuulira hisitole w'omukyalo oyo sinnamunoonyerezaako nnyo okuleka akatambi. Ne bw'oba omugenze in details ogenda okulaba ayina oyo omwana ayinayo omulala. Kati ate waliwo gy'ayinza okuba nga oli waali naye si ye taata waaki wa mwana ono. Kati ebiseera ebisinga abasajja bwe tulekera burden abakyala bano obolya nga n'omusajja mugamba omwana mutwalo omwana mujjo ani nkubuulira kati ng'agamba oba museebo oba mutte kati omukazi yeetamu omwana we bino bye tubagamba is reality. Teriyo omukazi ayinza kukwata lubuto lwa mwezi 9 n'alukuza bulungi ate n'abonyaabonya ebbujje. Problem bagijja ku bizibu bye basanga n'abaana bano abasajja nga bamaze obalekera obuvunaanyizibwa. Lenti amutuddemu kino kimutuddemu naawe olyawo omutawaanya tayagala na kumanya. Abakyala abaana babakyawa bamaze obbazaala mwezi gumu n'atandika omuzitoowerera naawe yamuwa olubuto totaddeyo buvunaanyizibwa. Nalabye n'atalabirira abaana be naye ng'akonda eminga. Mukulu n'ababo bali mu bayisa bwe bati. Kubanga omukazi wamuzaalamu abaana n'obamulekera ebizibu byabwe byonna n'ebibye ajja kubissa ku baana kubanga olinga eyamuwa ekibonerezo. Omuntu abeera n'ebizibu byale nti abaana balina okulya naye nga talina waakola kubanga toyinza kubeera na mwana sayizi oyo n'okola mu kampuni omulekeraani. Yeetaaga omukozi ng'ate ne ssente ze bakusasula tezimala. Olwo otuuka okulaba omwana ng'omuguwa ng'ekikomera kubanga olina okubeera naye olwo tokyagenze kukola. Mirimu emeka gye mukola gye babagamba nti mugende n'abaana bammwe. Kati waliwo abantu abaalemererwa okufuna emirimu olw'okuba alina omwana. Olwo agenda kutunuulira mwana ono nga kizibu nga ne bw'akolola bukolozi ayagala musimba luyi. Okitegedde? So tutunuulire nnyo ebizibu bino lwaki tubeerawo. Ne gavumenti atiraagi nammwe mwenna abali okwo abasimpasayizinze naawe oli bweru akatambika omukazi akuba omwana okatambuza nnyo naye n'owuwo bwe bali okumukola. Okitegedde? Ate kankubuulire olaba oli akwata omwana gw'alina n'amukuba bw'atyo gwe yazaala bwe n'amuyisa bw'atyo. Kati gwe kadaama oba gwe wenna yagenda ebweru n'okwata omwana wo n'omulekera omuntu nkusaasidde nnyo. Kabeere maama we yakuzaala asobola okukikola. Nze nkubuulira kino. Tulabyeko bamaama abalya ssente z'abanku bakyeyo. Mwana nga yamuwa ssente amuzimbire kale n'atamulagawo yadde. Okitegera maama waalira ssente ze olowooza kuyisa mu mwana wo oluyiye problem. N'okomawo n'omubuuza maama ssente yaziteeka wamu twakolera muganda. Ekituufu kyennyini kankubuulire kino. Basajja tulina kweddako. Tukwatire wamu n'abakyala obuvunaanyizibwa bw'abaana. Tuleme okubalekera loodi. Nzi nkubuulira omukazi oba omulekedde loodi oba omulekedde ebizibu ebitalina solution. Mwana ali mu kwonoona kino. Kati oyo omukyala omutunuulira ng'obusungu teyabujje ku ekyo. Ekisooka kyandibuuziddwa omukyala oyo alina omulimu. Yandibagambye sigulina. Lwaki? Ate waliwo ayinza okukozesa n'omwana.
nti jangu onkolere mu dduuka lyange jangu n'omwana wo jangu okolenga usigalo mu nyumba ye naye jangu n'omwana wo kati otunuulira omwana ono ataliiko buyambi nga pulobulemu nammwe muli bweru aba mwe mulina gye mwabaleka singa ddala wali tolina we wamuleka wandigenze ebweru olwo yandikufuukidde omugugu kozi wandyagadde okufuna emirimu naye ate tosobola so bwe tuba tetutunuulidde bizibu lwaki abantu bano bye bagendamu abaana bakyatulugunyizibwa nze nali mbaddeko mu mbeera eyo nga ndi mwana muto naye nga obuvunaanyizibwa bwewaka olw'okuba taata tafuddeeyo era nga maama alina kisindikawa oyonola sabbuuni taata wano yajampadde kuku sabbuuni olwo oluyina akola ki n'alweta kati agatta ebizibu bya taata n'agatta obutakkaanya bwa taata olwo n'abussa ku buvunaanyizibwa kati abasajja ffenna nga tetunnakuwungiriza omwana ono baamukubye naye tutunuulire nnyo abaana be tulina tubalabirira bw'aba ayagala amato gateekayo nkugambye abazadde balina abaana wano nga bejjusa n'okwejjusa singa najjamu olubuto kati oyo omukazi gwolowooza teyejjusa andi nkubuulira kino kozi alina obuvunaanyizibwa taata tamuyambi abamu bafoosingibwa n'agenda ne mu bufumbo ate naye n'azaalayo amubeeza mu mbeera eyo anti nkubuulira kino naye era bino bikyatuukawo nnyo ekkomera si yo solutioni ekkomera si ye solution abakugu bandibuuzizza omukyalo oyo mayinza enjagalo kibaddiza ku mbeera edda abakugu bandibuuzizza abantu abo babanga abavuddeko waya ku mitwe kozi omuntu eyaguma n'asindika omwana oyo bameka abajjamu embuto lwaki teyalugjamu ekyo kyewandisoose obuuza kozi abakyala babeera mu buzigo obwo nga alina n'ebimuli ku mutwe talina na kyakulya kati atunuulira omwana nga tayagala na kumulabako nga yamwetamwa dda okitegeera nze njagala oŋŋambe nze njagala banoonye taata w'omwana oyo lwaki abaamututte mu bebies omu tebaamuwadde taata we banoonye taata w'omwana oyo ajja agambe nti omwana oyo obuyambi mbadde mbuteekawo buli lunaku mbadde mpereza sente z'amata n'obuvunaanyizibwa bwange mbadde mbutwala ng'omusajja era nga n'ebizibu by'omukazi mbiyingiramu kubanga tulina problem mu Uganda gwe omukazi bw'akuzaalira omwana oyagala olabirire mwana kubanga omukazi ono bw'aba amaze okukuzaalira omwana kituufu gw'olabirirako mwana naye okimanyi nti full time yagimala ku mwana ono gw'oyagala kugula amata ga mwana naye tomanyi nti n'emirimu gy'omuntu ono gyesibalwa ekitegeeza mu mateeka kyandibadde ebi kulabirira mwana na mukazi kubanga bonna obo basibye wamu nze atamuyonseza ku mulimu muyonseza waka lwaki nze mbulweza make-up yenna afuna amata okitegeera so mu mbeera eyo nga tetusoose kumalanya bizibu by'abantu bano bye bayitamu kubanga omuntu abeera n'ekizibu ku mutwe ne yeerabira n'omwana ate nga basajja be babireeta nkugambye omukazi asobola okukyawa omusajja n'akyawa n'omwana we ogenda okunoonyereza ini details nga taata w'omwana oyo yagenda na muganda wa mukazi omukazi alaba kikolimu kyennyini alaba buzibu bwennyini atunuulira omwana ng'amukuliza omusajja atamunyega wadde alo osuubira kumuyisa atya okigedde kati bye tuba tulwana bino okuleka ng'ebyo bikoleddwako abaana bakyatulugunyizibwa nze nkubuulira kino nze kye nabadde nsuubira mu bakugu ne poliisi kwe kulaba nga bamubuuza taata w'omwana ono aliwa okigedde kubanga omukazi tayinza kunnyonnyola nekye yabadde akola takimanyi yagambye nti bwabadde busungu andi nkubuulira abantu basinziira talina kyakulya najjukira obulumi najjukira emisomo gye gyafa olw'okuba baamuzaalamu omwana najjukira lwe baamugoba ewaka nti nze nali nandibadde bulungi ne taata we yanzaalamu nga nimbyerimbye awunzisa agenze na muganda wange agenze na bantu balala bebyo byosanga abantu nga badde atambula ogenera gw'otunuulira abawala abato nga n'akaaba amaziga nze nkubuulira kino otunuulira abawala abato nga kyakuzaala buzaazi mwana kyamujja mu ssomero kyamugobya waka oyo mwana n'amulaba ati
essajja lyamwekakaatikako anaamulaba atya omwana talina buyambi ali mu mbeera mbi naye ng'ate baganda babasomi bali bulungi n'asooka afuuka ng'ekikoli mu maka ageewaabwe n'afuuka ekikoli ku kyalo nti oyo yaleka fiizi mu kyalo naye nga ekyamulesa fiizi mu kyalo kufuna lubuto ate omusajja omwana gw'atalabirira kati buleemu yonna n'agissa ku mwana kuba omusajja takyamulabako. Singa abasajja tutwala koosi yaffe nti bwe mba nina byensobezza oba ntaddewo mpadde omuntu olubuto nange nyambeko ku buvunaanyizibwa omukazi ajja kwekyawa ajja kukuba omwana okitegedde ekyo baasikyaninya n'abantu batambula mu kkubo kati ng'oba wakoda obadde ovuga tavaayo omukubire ng'ombe tavaayo bizibu balina tubanenya noga ababoda tebasobola naye waliwo lwoyita ku muntu n'osigala ng'okyamutunulidde bwoti n'omutunulira ng'olambutufu alayika yeetissaaga kati kankubuulire noga omona akola ki mu kkubo lwaki tasigala kati abakyala balaba bambi nze nkubuulire kino abantu bayise mu bingi n'abaana omuntu olaba obulamu bumulemerera yekka naye ate ng'alina omwana bw'oba toyina mwana osobola okweyiyaako n'ogamba nti kanfunewo omukwaje embuyuwa naye kati ate oyina omwana onaasulayo otya naye okitegedde singa gavumenti eteekawo nti bannange basingo mothers famire musajja aganye okukuyamba mujje wano we mujje okufunira obuweerero oba abaana mubaleete wano bayitirire ku gavumenti etekinge kozi bwe muba temukikoze abaana bakubonyaabonyezebwa nze nkubuulira abantu obusungu bumutuuka ku mutwe n'atajjukira kintu kyonna nze mbikumenyedde kubanga wano asooka n'atunuulira birooto byonna byafa yali mwana muto baamuwa olubuto naye yalimuwa tamulabirira yalowooza ali muwasa tamuwasizza agenda nakula yamasize yawasizza omukyalo omulala olwo bamulesa agenda okutunuulira obuzibu ati ndi wano mukuliza na mwana tafaayo n'omwana talinzijukira olwo n'akyawa omwana gwe singa okeera n'oyita nti mwenna abaakyawa abaana balowooza nti mwakola loosi mujje eno Uganda bayinza okujjuliza abaana maama nnyaba bulaka buku 10 ng'oli agamba nze ono taata we siddangamu kumulaba okitegedde kati mulaala ekuza omwana oyo mukazi agijjawa olaba oli ajja mu lubuto gwe temulowooza nti kino kipya oyo yakubye naye ate abajjamu embuto tuba tukyali awo ng'omusajja abikkula omugugu gw'ebbi ng'asooka agukuba bwati ku mutimbagano ng'agulaga abantu bonna omwami ono ekisa kya Mukama erinnya ly'ekisa kya Mukama limusaana andi kati olaba mu nsi era ne gye twakulira gye twasomera twabangamu ne basimoolo bakireva naye ng'obusiru bwaliko waliwo amannya ge batuuma omuntu akyuke okitegedde waliwo amannya omuzadde alinga asensinga okitegedde alaba ekijja okitegeera alaba ekijja so ne bamutuuma erinnya eryo okumuyambako sisuubira muntu mukulu yawasana ku mbaga mulimu ebintu bye twandikoze mu bulamu naye ate n'ojjukira obuko kale baganda bo basobola okuba nga bo baakumanyiira nti ekyo kisirusiru naye obuko gye wajja omukyala wejjako ensonyi ng'omuntu n'ogamba naye kati mukyala wange anaayitawa kyetera wali essimu era vidiyo bwe beggwako kiraga nga kigijjako kiti naye ate nina wenzikiriziganya ne Kayima bano bagendeko mu jimu bannaabwe okubeera nagamba obanjovu nti baakeditinze baleese enkula omubiziganagane naganadizi naye abakazi alo muguma oyo bwaguga w'omusajja mabina gatugala oba muzeeyi yaluddeko nnyo simanyi kuba abantu bebatyo bezitagakwata amateeka bakozesa kundi bakozesa intaneti bakozesa essimu ate kati kankubuulire n'okwata abantu ab'enjawulo n'obateeka mu butambi obwo bo tebalinakukunamira tebalinavvoola muntu yenna nze nzikiriza nnyo ogende n'abantu abatuufu
nti gundi gwe yavodde ne gundi olina bye wakoze ekitegedde naye okutte kabaka waffe omutadde mu bintu byammwe kati kambuuze kale wabadde oga tebaaweereza mabugo simanyi tebaakungubaga we bakungubagadde adde yes oli yawummudde tukole tutya kati ku kibi oyongeddeko ekibi naye ate kubanga kati akatambi tukalaba naye ate buli obwabalala tetunnabulaba okitegedde kuba waliwo ekibi ekinene kati gwe ekibi wakisaanikidde n'ekibi nzikiriza waliwo ababadde bakudaalira okufa kw'omugenzi naye kati ate gwe kyewakoze kozi tekigenda kuvaawo okitegedde twogera ku ggwe naye saasira abaana bo kuba kati abo abasajja bakulu naye ate omusajja omukulu pulatifomu mugasa eki erima emmere kambuuze kale katugambe wadde naye muganda naye kankubuulira abantu bafumba obuko obwawo omusajja oyo omukazi nabo bulaba edduka singa basooka kukebera mitwe banze nakasaawe wange nze kuwa muwala wange nsooka kukebera mutwe mbandi awo ng'omukandage nze kuwa kuba ekifaananyi ekisinga okutambula kyambaga nga alina omukyala kati oyo omusajja alinayo ku baana abakulu abalina ne smartphones mutabani we bw'aba yali asikula oli ng'agenda okola dadi mulinga kino bakasaze namu abasajja bakasaze namu bano abaana babe ba software asooka abasajja abakuze mu myaka mufaaki n'ensi eno kutuuka okulaga amabi ensi okikige gwe n'okutuuka okweyambula omusajja alo yabadde n'andawe yange mulinga ekateni andawe yange ezo modulo bazitundawa size zinandawe oli gyasala essuuka n'asala olukoba n'atunga eno n'ayisaamu olukoba kati gwe zandawe yaz'olukoba okyazirabawo simanyi naye nze ngamba engeri gyali munene ndowooza balina kumupima ku bupime yagyekoledde yandawe ye mulinga ekideeya kino kateni kati sigirabangako eyo omukulu yeekolera ndaweya totwogere reality kuba sipule naye bwalologa ayinza kati bw'oyogera onkubi obufaananyi ate pira sagala kukiraba omusajja oyo ankuli kankubuulire kino kuba guli omuzina gwa ndaweya ze zino enkolere enkadde ye mwennyini gye yeekoledde talinamu na sente zigula ndaweya kubanga guli omuzinga gw'ekipale kiraga nti kirimu olukoba zino enkoba ez'eggaali bagulusala oba omuguwa okitegeera ne balusala bwe bati ne balutungirako eno wansi eyandaweya ogenza n'ogitwaliramu ebintu bino bye tugenda ku nnimiro nga weerabiddeyo akakutiya ojjamu bujja eyo n'ozingamu emmere yekuba ekizigo kanyiriddemu naye gwe omubi nawe ogumettera omuzigo alo oli ku mulimu nkutulamu omuntu naye nze mundabe eyange nalabye ngaakabadde kasiiwuuzi musajja wootuukira okugejjera ebbina naawe bakekyezebwa nosooka olireta n'oli ku intaneti like seriously good alo kyusaamu mukisusizaamu etiridde nnyo teryayawula munoonyeza views mbulungi bimujja tuba hosting muganda wange watulaze bw'ofaanana nze katonda ntaasanga Justin nze girlfriend oyo oba omukyala oba abawala bonna kale baakwana like benjagala okulabako baabazadde baveeko kuba bo baakimanyirawo ne bagaa nti oyo kisa kya mukama kyekinaatuyamba kyekinamuyamba baabazadde bakimanyi
ne bo bamanya kye batusindikira temuli mulamwa nze paka kati nkyali mu kutya nze ndi kwandawe yeeyo kuba taliiko loogo kuba bwe noonyereza matiriyo ndaba nga wasuuka ate matiriyo wessuuka oli omukuukutivu owedda kuba matiriyo wessuuka yakola ddi andaweya yeekolera ndaweya omukulu tali mu kusipendinga yeesalira ekipale guli omuzinga gwa ndaweya gulinga kateni yessabo naye kano kaviyo yakasudde mu WhatsApp kati kankubuulire yakatadde ku page ye ogwo mwandaweya yakatadde ogwo mwandaweya buno bwano bwavula oba obutambula kagukwatamu ne kabukira muli kisa kya sitaani oliko omwandaweya mwana okutoyetekanikayo ku gundi ku mutwe n'afuluma naye bwe mukugambye eyo mwana agiyingiramu n'aziyire yempo yandaweya yoyo omusajja eringa eyambalwa enkula enjovu naye abasajja balina emitwe gw'omutwe tegibanyookako n'oguyiwako n'amazzi ng'emmoroka enayecyamuka baliko emitwe naye ate abakazi nammwe nabatidde mufumba fumbirwa ku musajja anyuma okulaba omusajja n'akyusa amabye bw'atyo n'abanga ayina engeri gye yabadde yeekwata temwamulabye bulungi agundi tukusaba kisa kya gundi otuddemu otulageko ne mu maaso eno tetwamatidde tulageko ne ku maaso eno kati kwata kamera odde eno mu maaso owaye tukakasize eddala enkulayo enjovu yagejja yakola etya lungi negejja Mr. Wanjovu ya enjovu tukayimbemu wamukubayo ati munange mukulu wa njovu yakula bulungi nagejja naye akakira kayo nekagiswaza tulageeko mu maaso kubanga maaso wonna wadda mabega Misita wa njovu Mr. Wanjovu otherwise bambi katusibula abantu president omusajja woze yansusekera kati ndaba mulabi naye nga ate sijja komya mwogerako abazadde abatuma abaana mukyuseemuko kumanya naye yalya mmere kisa kya gundi tubuulire emmere gye walya tugimma abaana baffe kuba kati oyinza okwesanga nga kano ke yakozeeko ke katono alayika alina ebintu bw'okwambala omwanda we ogulinga kateni yessabo okuba n'amabina agalinga ag'enkula tubuulire emmere gye walya tugimma abaana baffe ebyo byonna president nze ngamba muntu ayinza okuba nga abirina naye ate bw'ojja n'obiraga abantu kibiri oba osusseemuko oba okisusiza kitegeeza ndowooza ebintu bingi byakola ebyo bye tutamanyi nga kino kye yatulazeeko kyekitono kitegeera naye tusabire nnyo abaana ffe ng'abazadde mukama abeere nga abalungamya abeere nga tabatuusa ku ekyo kyekituufu tugenda kubeera tubasibira pulezidenti akasembayo eri nabona bakulaba abaganda bange wiikisi zino zonna tubadde mumaziga naddala baganda bange bankuba kyeyo twafiirwa abantu mu UAE twafiirwa abantu ekata Saudi South Africa baganda bange twesabire nnyo buli omu oli waliwo sitaani wasitulira enkundi ate mwasulanga abantu ku luguudo lw'e Masaka waliwo okufa lwekuzinda amawanga lwekuzinda ebyeyo nga wano bwolaba oluusi lwe babika neeno ne babika waliwo sitaani wayagalira okwesitula okitegeera naye tusabe buli ali waalisaba ate twegendereze nnyo okuva ku mulamwa ogwo gwatutwala kubanga sitaani ayinza okunyigira eyo okitegeera accident zibeerawo naye naffe tugezeeko okwegendereza ekyokubiri tugezeeko nnyo obutaseketerera na kujaguza ng'omuntu afudde kubanga tekikoma kukuba fekka oba tekigenda kukomaawo
nawe tuli kulinda lwolifa. So ebyo bye byange nsigadde nze Calvin Kayanja. Bana tugenda kubeera tubasibula tweyanza nnyo ze ne Calvin Kayanja tubeerawo nnyo okulaba nti tubaweereza ffe tetufaayo ffe twakwata omulimu gumu gwa kulaba nti tubaweereza ebyo bye mwagala olaba. Tugenda kubasibula olunaku olwaleero aba Speed Express Tours and Travels Company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy n'omwami Ssaalongo Olukwata nga musawo akugamba nti omala kulaba kuno olyoka osasula. President nina kye neerabidde. Kubigenda maaso Dubai visa zakyuseemu mbadde nsaba highlighting eby'eggwanga. So Dubai egezaako kulongoosa enkola yaayo n'ekifaananyi ky'ensi yaayo. Omanyi ensi bw'eba erongoosa image yaayo erongooseza mu system aboonoona image eno gye bajjiramu. Tukkirize tugaane Dubai ekifaananyi kibadde kyonoonese. Olw'Abaganda baffe abava mu nsi za Africa si mu Uganda mwokka n'abo abamu abava mu bitundu bya Asia be tubadde tulaba obutambi ono bamusanze yeebase wano ono kati bano basula wano bano basula eno bano basula ku kkubo. So ebyo byonna ebifaananyi tubiraba ne tusimpasayizinga n'ebyonoona ekifaananyi kya UAE. Abantu abo obabuuza mwajja mutya baatulunda emirimu twajjira ku visit visas baatulimba. So nga bwe tufuna complaints ezo ne Dubai ezifuna naye solution yaazo kumyumyulamu ku system kubanga bakizudde nnyo nti abantu bazze okukyala ate ne babeera stranded ate stole ne banyumya za mirimu. Nentoloka agenti yandeeta nansuula wano kati neeyagala ekirongooseemu kijja kunyigiriza bannayuganda naye ate kijja kutuyamba kubanga abo bokka abalina obusobozi okwejja mu bizibu be bajja okwesanga e Dubai. Bwe bakugamba nti weetaaga $5 million ati cash okuziraga ku airport kituufu bakimanyi nti bw'onaanoonyeza omulimu ne gukubula olinawo capital wa $5 million akuzzawa kubanga olwaleero ndaba obutambi bannayuganda balaajana gavumenti mutugulire tiketi singa system eno yaliwo buli omu agende Dubai alina okupresentinga $5 million abo bokka abeesobola okwejja mu bizibu be bandigenzeeyo. Okitegeera bulungi naye kati otunuulira n'abantu abalaajana ozeewoze muloni n'akututta akubbye kati kituufu bakifuula expensive okugenda okwenoonyeza omulimu kikyukemu kibeera expensive. Nze ne $5 million ze basaba ndaba ntono. Okugenda okukyala kwandibadde kwa banka garanti nti ddala bw'oba toweza $1 million ogenda otya okulambula e Dubai. Okitegeera osanga n'omuntu ne Kampala tagimanyi naye akugamba ye agenze Dubai kulambula. Okitegeera naye nga muli ye yeerimbisa agenda kunoonyaayo mulimu we gukubulidde wano we mwogera olulimi lumu kye kikutwala e Dubai. Osanga abali stranded nze nalabye n'abaabadde okwo nga kituufu kyennyini abadde atwala abaana e Dubai naye nga naye kyamulidde olwaleero ensi erina okumanya nga tabadde na bipapula naye otunuulira abadde akutwala n'omulimu naye tagulina n'ebipapula tabirina naye olwokuba ayagala okusurvivinga ayagala akutwala ebweru. Okitegedde so bangi ababadde beerimbise mu mulimu guno buli omu agenda e Dubai afuuka kampani etwala abantu bweru. Okitegeera ekintu ekitali kituufu. So kyonna njagala kwongera kusaba gavumenti ya Uganda nti abantu bano wadde bali stranded ebweru abakola obutambi okulaba nti baagala kuddizibwa wano ekituufu mu bakonsidalinge tebalina musango baabuzaabuzibwa bayagala green pasture balimbibwa ne batomera olwaleero tebalina ssente zibazza wano. Dubai bweba yabayambye n'ebapadoninga ku overstay okubeera mu nsi yaabwe mu bumenyi bw'amateeka n'ebasaba badde waka beegulira tiketi nga tebasobola zaafodinga. Ennyonyi y'eggwanga weeri twagisonda akasente e Dubai egendayo bw'eba egendayo naye tuyambe bannayuganda badde kuba mutugamba ennyonyi tekola magoba okuva lwe yajja wano kati okuzza omunayuganda at least kegendeko mu likodi nti nayo yalesicuwinga abanayuganda kubanga olwaleero tetujja kukaabira airlines endala ndi banaye abantu bano babawagira okubatwala e Dubai kati mutuyambe namwe mubeeko be muzza kubanze nabadde mpandiikidde
Kata Airways bakwano bange nga njagala kubasaba n'okubalambulira nti bakasitoma bammwe bali stranded wa ebweru. Lwaki temutuyamba nammwe ne mucontributinga ku kurescuinga bannayuganda? Gavumenti etadde pamba mu matu. Mutuyamba at least musale ku tiketi abantu bakomewo kubanga babawagira nga bakola ki nga bagenda nene ngambo waayi ennyonyi eyaffe yennyini ya Uganda Airline weeri wano minister misala milioni 8 naye ng'ennyonyi tekola magoba. Lwaki teyamba at least okununula bannayuganda ebazze wano? Gavumenti yandibadde ekola ekintu ekiri simple okugjawo emiranga gino ennyonyi n'egenda kozi gavumenti ya UAE yakkiriza badde sente yazibasonyiye za penalty si zonna beegulire bwegulizi tiketi badde wano. So okudda wano babakwate bonna babagambe mujje muyingire ebirala byonna tunaabimalira e Uganda badde wano babagambe naye mukimanyi tuli Uganda tubajje mu ddungu naye ennyonyi tenywa mazzi tubadde tukozesa mafuta kati buli omu ayite famire yo wano oba eyamutwala wano wennyini process gye tugitandikira tutunoonya sente zaffe ze tubataddemu okitegedde bulungi nga bwe mwabatwala mu karantini wano neeyo exercise ebeere kubanga labayo bino mubitunuulira ensi zonna zijjeewo abantu baazo zibajjeewo lwaki beewala image okwonooneka. Amawanga gano gajja kuzuula wiki n'ensi yammwe nti temwefiirayo ku bantu bammwe babateekeko travel ban nga Nigeria 20 Expo mwabiraba okitegeera kozi Dubai naye eyagala kulongoosa nsi yaayo. Olwaleero bumenyi bw'amateeka bubadde bungi UAE abantu bwe babeera abangi nga tebalina mirimu manya nti abalina okubbibwa bangi emmotoka z'abantu zibadde zimenyebwa ne babba biri munda n'omuwarabu teyattibwa. Obwamalaaya bubadde bususse bumenyi bw'amateeka kuwirira mu situiti kosa abantu baagala kusurvivinga. Omuntu alina okusasula wasula n'okwegulira ekyokulya medication naye ng'ate takola. Kati mu mbeera eyo suubira obumenyi bw'amateeka ne Dubai naye erwana kulongoosa. Otegedde kati nammwe mugiyambeko abantu bammwe bano ab'emitwe minene nammwe mubazze wano bamanye nti muganyirwamu ate n'ebizibu mwangu. Bana tugenda kubeera tubasiibula tujja kuba tubaddamu wiiki ejja mweraba.